Amanya Saturday mwezi operations manager te security manager wa Kisenyi bus terminal okutwaliza awamu wa programu ababbi abasingira ddala abeeyita kye batali abeefuula abakondakita mu makubo beefuula aba booking clerks batambula n'obulisiti obutali bwa zibaasi n'akulimbalimba n'omuwa sente ate n'akudukako abo babbi bakika kya kisooka so sente jangu osasulire ku baasi. Ekyokubiri ababbi ajja n'asalisa ticket naye ng'omusaabaze n'ayingira mu baasi n'akulimbalimba n'omukwasa essimu yo n'afuluma nayo n'adduka. Abalala afuluma ne laptop yo n'adduka nayo. So abasingira ddala bakozesa ne kalifoomu n'ayingira n'akulimbalimba n'akujjako omukwano n'akuwa erindaazi kumbe erindaazi yalutaddemu dda kalifoomu oba n'akuwa keeki oba ekyokulya kyonna. So nolwekyo tukuba omulanga tolya kintu kyonna ky'omuntu w'otamanyi w'otatambudde naye. Ekyo kikulu nnyo mulina okwegendereza. Mulimu ababbi beefuula abasiemwayi beefuula security monitoring team beefuula abasecurity yonna mu ggwanga beefuula abapoliisi beefuula banamagye naye nga mwe bali mu kibuga muno batambatambulamu okubba abantu. So n'olwekyo mulina okubeegendereza buli lw'olaba abantu ng'abo ng'oyita oba okuba essimu oba ojja n'olipootinga ku poliisi ekuliraanye ne bakuyamba. Okufuuyisa ow'edduuka mwegendereza ogenda okufuuyisa kubanga ababbi nabo bamanyi nti ow'edduuka olina okufulumamu ogende weeyambeko kati ye abeerawo ng'akubaza movements zo olw'ofulumamu eddakiika emu kiba kyawedde dda. Essimu yo togisangawo oba laptop yo wagerese ku meeza togisangawo n'ebintu ebirala ebyebbeeyi. Waliwo n'abamu abagoberera abasuubuzi kuva mu wino mu kikuubo ogula ebintu ng'ogenda kubisindika omubbi n'akugoberera n'obituusaawo ate naye nayefuula nanyini byo n'akyankalanya abantu awo ebintu mugenda kwekanga nga byabuze dda. So n'olwekyo nabo mulina okwegendereza nnyo. Abalala ababbi balinawo engeri endala batambula n'ebitabo ne exercise books ekitabo kyonna yabadde akimanyi nti wano bamuloke okyaya ndowooza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.